Obedani wano ng'ebisulo binsula mutima guntujja nze nantu yanaga simanyi tisalongo SB4 bagenda musulirawo abaana nga ngamba yi lwaki empewo nyingi nnyo lwaki omusana gwase nnyo lwaki ebbugu mulingi nnyo kumbe SB4 mukwano gwange ne mukyala we bagenda kutusulira ezzadde sekawere ne nakawere mbakulisa banne muyogeyoge mukuliko kabye ekitanda mukuliko okubala amabaati mukulike obuteeba kakiro SB4 kuliko okuli omulondo gw'okumukumu kubanga wali tova ku kalaso kokoliroko webale kugaya mwanyi musajja wange SB4 n'okulira kolokobuumu walaza amaanyi webale kusamba kiti buteebi kakiro SB4 nebe video nalabako mama fina lumunga agamba nti SB4 agenda kuzaala balongo ningamba mama fina ebintu yabitegedde ate yasose kulaba sikani oba bajjajja be bamulagudde nti SB4 agenda kuzaala balongo wede ifaananyi biraba byetala SB4 mukwano gwange mukyala we mukwano gwange twakolanga naye ku Top TV ningamba sisobola butabayozaayoza nakawere nesikawere era enkya ngenda kutwala buugi ngenda kutwala byenda nakawere asobola okulya ku kyenda ndi mukeetalonze gwolaba era nzijukira ati naweereddwa amanyi nti ze ngenda okutuma abaana ba SB4 amanya tekujja kuba linnya lya kabaata ku baana ba SB4 n'ogeza otuma abaana nga tekuli linnya lya kabaata ojja kutegeera nzaani mu mikwano gyo ojja kutegeera nzaani mu mikwano gyo naye weebale kulya weebale kununa sukaali wa munno weebale kutaganjula weebale nye SB4 weebale okukanya omugongo webali nnyo okugumya omugongo leero bwe tulabe nti SB4 ddala amaanyi g'omugongo tugalabye obadde ogateeka ne mukyalawo bannange naawe mukyala wa SB4 webale kugumira nfuluutambi webale kugumira bisi webale kugumira vivi lya SB4 ng'anoonya abaana ama SB4 ayagala nnyo ejjenje mu kituli jenje mu kituli twalya SB4 yalizudde amayenje abiri malamba SB4 yagasimyeyo mu kituli ejjenje mu kituli tuyaziza nnyo Ssaabasimi SB4 ejjenje mu amayembe wagasima amajenje wagasima mu kituli tugalaba abiri malamba anange SB4 naye teweerabira gwalaba tukuyozaayoza SB4 teweerabira gwalaba ngenda kuzomeza abiri mu mukaga tugenda kubeera kiwatule mutondeke ekiwatule eyo wa musajja mukulu bebe kulu ali emisikina bayindi balala bangi nnyo tondeke ekiwatule nga abiri mukaga boxing gye tugenda okubeera ekyo kitegedde muganda wange nze nkyayozaayoza ku SB4 wano ate teweerabira kubetinga n'ababeti wina abajja kuwa sente mangu ddala ku simyo ngobetinze ffe n'ababeti wina mangu ddala ku simyo betinga ne beti wina ofune ku sente gwali mu Saudi Arabia leeta ebintu bye bazamuzamu for import and export bajja bituusa mangu e Kampala kapande kakaliko blue ne white SB4 congratulations webali kusima jenje mu kituli n'okutuukiriza obuyimba bwa gravity okwepiica bulijjo mubadde mwepiica Nokolere ndagana sikirizo bwe okuvala naze wano okweto nayera onto ogandi okyali bakagenda batabanibe bamugambe nti bali bansibye etoke njagala oyogere bulungi ebibuuzo byengenda okubuuza kuba omumanyize ndi mukubi obye etoke olitemye sawa mmeka zomuze wankwatiddeko obye sawa mmeka ayayogere sawa zabye obye sawa mmeka funire omuggo omulungi 11 okiriza nti obidde obyani nzije taata bamuyitaani sijja mwatula mu kamwebuulize ate okyampa ekiribwa ngo badde onziba kamwebuulize mukadde ndi wano mu maaso go nga kiyamani w'ekitundu ettooke gwoyitemye tebali kusibyeko ekibanja wakiyingiddemu wayiseewa ng'oyingira mu kibanja kino navudde eno kati ate lwaki weemulugunya nti bakusibyeko ettooke nkyemulugunyiza era singa nadde neemulugunya saalitudde ne bwe ngenze wali okufuuyisa naalidduse era nkomyewo ne bwojjayo bujuliza obusingawo twagala omanyi bagamba ennaku zigenda kuleetera amawulire g'obadde tomanyi Mwai Museveni yagala okuzanya bi politics by'okukyamuukiriza bannayuganda kati saawa eno asattira
yavayo naga afe tetwetaaga sente z'abazungu tusobola okwebezaawo ffe tulina okuprotectinga morozi zaffe era bannayuganda baacamuka ne bakuba engalo yoyo Museveni waffe kati essaawa eno ye ne banne basattira yakutte mukoddomi we n'amusindika mu bazungu gye baamumye sente nti genda abasajja obanyonyola beegayirire era olwatuuseeyo kyekyewuunyisa yabagaya nti ebintu songa ze mutumirako sente ez'ebisiyaga ba opposition be baazireeta fense yaffe engeri gyeri eya dimokulaasiya aba opposition bwe baleeta ebintu fenaffe muna ebintu nebifaanana naye ffe mutuluvunaanira bwereere sente mutummaza bwereere kati njagala weebuze who is fooling who yayagala akubise ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu omusajja Bobi Wine bwajja n'akugamba nti dineteeka baalireeta kwagala kubirako opposition looza kati otandise okukitegeera yayagala ajja akikozese ng'okubirako Bobi Wine againinge popularity mu bantu eyali egudde Museveni Bobi Wine abantu bamukyawe bagaye nti ono muntu wa bisiyaga ye bamwagale nti Museveni yatugobedde ebisiyaga andi abajega bagwa mweyo trap abacha mukati Museveni abitugobedde then atamala akuba enkyukira adde mu bazungu abagaye nti sisigira opposition then n'abazungu bagambe nti aba opposition wamajirufu bebabireeta olwo Bobi Wine naye bamulete bamusule mu mbi era gwakanda Bobi Wine ntubulire stand gogwe neewuunya kubanga buli answer gyagenda okuleeta egenda kubanga serving in Museveni's advantage bwana avayo naga nti buli muntu ayide dembere abagala okulya mulye bannayuganda bagenda mu kyawa olwo Museveni againinge popularity gyabadde ebadde yagwa mu bantu bwana akeere ncha n'agamba nti temukwatako emanju eyo muveeyo olera Museveni abakifunamu nti abazungu ajja kuba kijustifyinga kiri kyatumye lwaboogo ogendayo ga nti muwulidde ne Bobi Wine byagamba ate ng'etteeka aba opposition era be baalireeta kati nze nandikoze eki ewaffe ffe tulina democracy ate parliament era aba opposition be baabireeta ate parliament majority ekyegamba kyetutambula nakyo mwala kunfula dictator abazungu wamaki Museveni kisaale kyattu kituufu aba opposition era ne Bobi Wine wona agenda nti temukwatako asigale nga bamuwa sente olwatufuge kuba kati atufugisa sente tewali kirala abantu bonna boolaba bakola ebyobusiru babikola lwa sente bwagenda n'abakwatira sente n'azibawa kati bwe banaamumma sente tuligenda okukwata okusukuma ekintu nga kimaze okuvunda abamulwetolodde leero tebamwetolodde nti bamwagala nnyo nakugenda nti bamwetolodde lwakuba nti buli omu amunyigayo agamapeesa abasinga bali tebagamanyi yensonga lwaki akyatufutu baddeko lino lyonna ebbanga kubanga amaanyi ge gali mu sente kati munafu yaawo omwana ali mu kuba kintu ali mu kwengeza mpanama tuligenda ogikwatako tuti okujinjigako obunyizi bwe nga tusindika asitamye nga bwabanga yatugamba nti sente zina kati akimayo ki enamazo bazanya reverse psychology abalaze nti ffe tetwetaaga bazungu kati ate lyalina gwasindiseeyo ndi banne mugende mubagaye nti eteeka opposition ye yalireeta temututeekako mbeera asigale ng'akyafuna sente enkyukakyuka it's a collective responsibility mwababeeraawo nga mucriticizinga Bobi Wine kasooke nkubuuze ffenna twagala change naawe wamucriticizinga oyagala change but what is your contribution to what is change ng'ogyeko kubeera nga gweoyagala criticizinga bucriticizinga kizibu kyaffe si bisiyaga tebibeerangako bisiyaga bannayuganda tetusiriwalangako kutuukaawo nti kakati eno munnagise manju anti weewawo omwennyo kati kikwafu ffenna tubadde twaddeeyo nti kati tukyamwagala nedda omusajja bwakuga nti kino baakireeta kikozesa birako opposition abaddala you can understand his point. I'm out. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti-Malden International Labour Consultants ya kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, aba pedicure ne manicure
housekeepers ate nga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Lubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 783 88 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04 81 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa.